YouTube channel yaffe eyitibwa LN 256 nsaba mugyegatteko kansubire muli bulungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde tuyige engeri gy'ofumbamu ennyama. Okusingira ddala ebintu bino njagala nnyo mmwe abakyala mubeere nga mumuyiga engeri gy'osobola okufumbiramu ennyama omwami wo esobole omuwoomera, oba omukozi oyige engeri gye bafumbamu enva ezijja kwegamba mukama we aziryeko, kwegamba ziwulire nga nva ntuufu nga ziwooma bulungi nnyo. Kati njagala tutunuulire engeri gy'osobola okukola ki okufumbamu ennyama. Ennyama eno erina enfumba eziwerako. Ennyama era kwegamba erina sitayiro nnyingi engeri gy'olina ogifumbamu. Kanjagala tutunuulire enfumba eno nnyangu nnyo, eyanguwa ate ng'ennyama ejja bulungi ate mu bwangu. Kati tuli mu gisalaasala nga bw'olaba. Bw'omaze ogisalaasala bulungi nnyo nga bw'ogiraba, nkusaba osooke ogyozeeko bulungi nnyo etukule nga bwe kyetaagisa. Ennyama eyo eba nkyafu singa oba otunuulira obeera ogiguze, ebeera egendako enyookako enswera. Ate ekintu ekirala egendamu engeri y'otugumbagumba otwo. Kati obeera olina ogyoza n'ogezaako okuggyamu otwo otugumba otusigaliramu. Obugumba ndowooza mutera obbuwulira nga togyozezza, mutera obbuwulira nga mugirya wano mu ssupu mubaamu otugumba. Kati n'olwekyo osaanidde ogyoze bulungi nnyo ennyama, gyoze kijja kigenda kuba kirungi nnyo. Etukule olabe nti etukudde, olabe nti obugumba obulonzeemu mpola mpola nga bw'olaba. Yuuyo ndi mugyoza nga bw'olaba. Bwe kityo bwe kiri. Nkugambye tugenda kuyiga engeri gy'ofumbamu ennyama eno. Engeri gye ngenda okulagamu enfumba gye tugenda ogifumbamu nnungi nnyo. Kwegamba ennyama eyanguwa okujja ate mu bwangu. Okitegeera bulungi nnyo. Gwe omukozi asigala ewaka, kirungi olabe vidiyo ng'eno oyige engeri gye bafumbamu ennyama. Naawe omukyala, abakyala bangi temumanyi kufumba nva, enva zibasumbuwa. Njagala otunule bulungi ogezeeko okikole, ogenda kulaba ng'enva zikuwoomera, zigenda kubeera za njawulo era n'omwami wo ajja kwewuunya, ajja kulaba nga mu butuufu omanyi okufumba. Kakati omala ogyoza giteeke mu seffuliya, tugitadde yuyoza gitadde bagiyita. Kati omala ogiteeka mu seffuliya bulungi nnyo, eyo bagiyita pressure cooker nze mwegitadde. Salasala obutungulu bulungi, salasala obutungulu wamu ne galiki. Biteeke, toteekamu mazzi, giteeke mu seffuliya, toteekamu mazzi, teekamu obutungulu ne galiki bulungi nnyo nga bw'olabye. Kyenkola ky'oba okola. Kati galiki oyo n'obutungulu biyamba ennyama eyo, biyingira mu nnyama. Ennyama eyo n'ebeera mpomu nga buli w'oluluma ku kifi olina ky'owuliramu. Kwegamba obutungulu obwo bugiyingiramu bulungi nnyo wamu ne galiki naye agiyingiramu bulungi nnyo. Obeera ogenda kuwulira ekintu eky'enjawulo ekiri mu nnyama eyo. Kitegeera bulungi nnyo. Giteeke mu seffuliya oba mu pressure cooker nga bw'olaba, oteekemu obutungulu wamu ne galiki. Wamala omaasemaaseemukko ne ku munnyo. Kamu munnyo mungi. Ky'olina okumanya nti omunnyo ogwo onaateekamu omungi gugenda kuyingira mu nnyama eyo, ate gutuuka ekiseera ne gufuluma mu nnyama. Ky'oba olaba nti ojja kufumba omunnyo ng'owulidde gunoze bulungi nnyo, ate otuuke okwagala okuddamu okubugumya ku nva ezo ziryeko, owulire ng'omunnyo gukaaye. Omunnyo ogwo gumanyi okuyingira mu nnyama ate n'ogumala ne guvaamu oluvannyuma. Kateekamu omunnyo ogusaanidde omutonitini. Awo mu kusooka toteekamu mazzi. Njagala ogikole bw'otyo omala ogiteeke ku kyoto, kuuka, sigiri, kyonna. Nze tugenda kufumbira ku sigiri nga bw'ogenda okulaba. Njagala okole ennyama ogikole bw'otyo bulungi nnyo. Bw'otyo nga toteekamu mazzi. Kati bw'omala ogyoza oba ogyolezeza nga mu kantu ng'ako, njagadde nkulage gy'osobola okuggyamu ebicaafu ebyo n'obisuula. Kuba njagadde nkulage wenjolezza nti nongoosezaawo, okitegedde. Kakati teeka bw'otyo ku sigiri nga bw'olabye, gireke etokote nga bw'ogira temuli mazzi, esooke etokote. Biri byonna ebirungo bye tukoze obutungulu ne galiki biba bigenda kuyingiramu. Kati bw'omala mu maaso okulaba nti etokose, egezezzaako okutokota, nkusaba ofune amazzi ogayiwemu nga bw'olaba. Yiwamu amazzi bulungi nnyo. Amazzi ago gaba gagenda kati oteekamu oyo abeera ssupu. Tokuteekamu amazzi ago yagenda okubeera ssupu nga bw'olaba. Omala okuteekamu amazzi ag'ekigero, bikkako gireke etokote. Tulaga obanga afumba eya boyiro naye ate tugenda kusiika ebirungo nga bw'ogenda okulaba. Kati ebirungo ndowooza obiraba bulungi nnyo. Tulinamu oyo green pepper nga bw'omulaba, eyo ntangawuuzi, ezo nnyaanya, oyo galiki, oyo kaloti,
obwo butungulu oyo bamuyita kotimiru tumuyita kotimiru nawo bufune bulungi nnyo kaiteekako akasefulya ebbali njala okuma esigiri endala ebbali teekako akasefulya ku sigiri eyo oteekemu kaabutta akatinitini tugenda kusiika ebirungo ebyo tubiyiwe mu nnyama eri okitegedde bulungi nnyo y'ennyama gireke etokote bulungi nnyo ku sigiri yaayo kati eno ebbali tusiike ebirungo nga bw'olaba okitegedde bulungi nnyo tukumya akasigiri akalala tutaddeko akasefulya tugenda kusiika birungo tutaddemu kaabutta akatinitini kuba mulimu ennyama ebeera enkapa gisiika ne kaabutto bulungi nnyo kati omala okuteekamu kaabutto nga kakyamuse teekamu tutandike n'obutungulu nga bw'olaba tugenda tufumba ennyama eyo mu nfumba bw'etyo oba mu sitayiro bw'etyo egenda kuba nnungi nnyo egenda kuba mpoomu nnyo kati bw'oba ng'olinayo bwe bayita cloves ezo teekamuko nga buna ennyama ziri kiro 2 kati oteekamu cloves nga buna oba 5 bw'amaanyi kwegamba buyitamu mangu teekamu nga buna obusiikiremu nga bw'olabye okitegedde bulungi omala teekamu ennyaanya tutaddemu ennyaanya kati ng'omulaba nti obutungulu buyidde obutungulu tobukkiriza kusiiriira just bukyuke mu katini mu kkala oluvannyuma oteekemu cloves omala kuteekamu cloves teekamu ennyaanya nga bw'olaba tuli mu kusiika birungo bye tugenda okuyiwa muli mu nnyama eri ku sigiri eri mu kutokota okitegedde y'ennyama gyeri eri mu kutokota kati wetusiika birungo byayo bye tugenda okuyiwamu bwe kityo bwe kiri kwegamba kyanguyira ddala ennyama etokota bulungi nejja n'osiika ebirungo n'oyiwamu bulungi nnyo oyo kaloti osobola omusala bw'otyo nga bw'olabye kaloti oyo mulungi nnyo muteeka mu bisooka kaloti akola kasupu akyusa kasupu ebiseera ebisinga mufumba enva ezo ne zibeera nga mazzi meereere nga mazzi naye kaloti oyo mulungi nnyo akyusa kasupu ne kakyuka kakkala n'ekirala era azitoya ne ku supu bulungi nnyo singa obeera omukoze bw'otyo nga bw'olabye naye tumutaddemu tuli mu kusiika birungo bye tugenda okuteeka mu nnyama eri mu kutokota tukitegedde bulungi nnyo tuli mu kuyiga engeri gy'osobola okufumbamu ennyama ogifumba oti naddala mu ab'ewaka kusinga ndi ku mmwe kati omala teekamu kagaliki ako nga bw'okalaba mu birungo omala oteekemuko n'entangawuuzi eyo nnungi nnyo giteeka mu nva enva zonna z'ofumba temusanye kubulamu ntangawuuzi kati womala gigenda maaso n'otabula ebirungo nga bw'olaba mbagambye tufumba birungo tugenda biteeka mu nnyama ennyama kwegamba enfumba eno njagala ogyetegereze bulungi nnyo oddira ennyama bulungi nnyo n'ogiteeka mu sefulya ennyama eyo tosooka kuteeka mu mazzi teekamu akatungulu ne galiki ogiteekeke yo ojja kwekolera amazzi agaayo bulungi nnyo kati ako tutaddemu tukayita akanzaali naye nga kalimu kakalali kirungi nnyo oteekemu kakalali mu nva kakalali ako kalina engeri gye kakyusaamu enva ezo ne ziba nga mpoomu bulungi tukayita akanzaali kale tukayita akanzaali naye nga akanzaali ako akalimu akakaawakaawa kati oyo ayitibwa piraawo masala oyo naye mulungi omuteeka mu nva kuba piraawo masala oyo alimu birungo olumu nja babuulira ku birungo ebigenda mu piraawo masala oyo nja kuba mbibabuulira nja kuba mbiteekako kweno channel yaffe eyitibwa LN256 ne ku kyayiti nja kuba mbisaayo bulungi kati oyo Royco olina okufuna ne Royco olina kufunira wanyama efuna wanyama ayitibwa beef basaako akagambo beef kuli ku Royco kwennyini ng'olina okufuna oba ofumba nnyama teekamu wanyama ekyo kirungi nnyo kiba kikulu nnyo kataddemu bulungi nnyo olabe tutaddemu Royco akanzaali ne piraawo masala katinitini kapiraawo masala ako kalimu ebirungo bingi nja kuba mbibabuulira nja biteekayo kweno channel eno LN256 oba ne kweri endala bwe kityo bwe kiri ebirungo ndowooza obeera bitandise okukwata ebirungo byaffe obiraba tugenda biyiwa muli mu nnyama ebyo bayita ebirungo okitegeera bulungi nnyo ndi ku ggwe omukyala ggwe ebintu biraga ggwe omukyala nga bakuwasa bakuteeka ewaka naye ng'ennyama ekusumbuwa okufumba kati nkulaga teweerabira munnyo jjukira muli tewataddemu omunnyo nga tugisaako ennyama kati namuno teekamu kutunnyo nga tutini ekyo olina okubeera omwegendereza olina okimanya nti tewataddeyo omunnyo
mu nva nga tuzisaako ennyama twataddemu omunnyo, n'ebirungo nyongeddemu omunnyo. Kitegeeza olina kussaawo mutini. Enva ezo obeera olina zirozaako nga zinatera okuva ku kyoto ku nsonga eyo ey'omunnyo. Ezo ebirungo biraba bulungi nnyo. Ennyama yaffe ekyaliko eri mu kutokota. Olina ogireka n'etokota, amazzi ago ne gakalira ge twataddemu ge walabye ne gakalirira ddala kwegala ne gakola supu bw'oyagala. Kati oyo green pepper olina mussaamu nga ebirungo ebyo onaatera obijjako ng'olaba nti binaatera okulaba nti biyidde. Awo oluvannyuma oteekamu ka green pepper ako nga bw'olabye, nako kalungi nnyo, kalina engeri gye kakyusaamu enva ezo. Abantu bangi ennyama ebalema okulya. Ennaku zino abaana bangi ennyama ebalema okulya, ebakuba ebirogologo, ebasesemya. Kati buli w'okola ebirungo ebiyitirivu mu nnyama eyo, ekiso kiri kyebeera ewunya ekibalemesa ogirya kiggwaawo bulungi nnyo. Kati ennyama yaffe tugenda gibikulako tulabe. Lowooza ogiraba nti supu amazzi gakalidde. Kati eyo ye supu gwe njagalamu. Olina okupima. Awo eri eyidde bulungi nnyo. Kati bw'omala yiwamu ebirungo byaffe bye tusiise, lowooza buli kimu ky'otaddemu kitegedde bulungi nnyo. Osobola okuddayo n'obiwandiika akapapula. Buli w'ofumba kijja kutuuka ekiseera obikwate mu mutwe, esooka obiwandiike bulungi kapapula. Kati ndowooza oba tutaddemu ebirungo mu kasupu, okitegeera. Ndowooza ekifo okiraba bulungi nnyo. Kasupu kakyukidde ddala bulungi, okalaba ndowooza. Kugamba kakulumu kalungi nnyo bw'okalaba. Ekirala kasupu kaba kagumu bulungi, okateeka ku ssowaani n'olabira ddala nti kituufu ndi mu kulya nva. Enva baazifumbye, okitegedde. Kati eyo enfumba nayo weeri, enfumba y'ennyama naye eyo eyanguwa nnyo bulungi nnyo, eyanguwa tesumbuwa. Ennyama ejja bulungi nnyo ate ng'okozesezza obudde butono. Okusinga okusooka ogisiika n'ogikalanga nga n'osaamu supu, awo kiba kigenda kwanguyira. Nkugambye ennyama erina enfumba emirundi egiwerako. Tujja kuziraba enfumba ez'enjawulo naye tusooke tutunuulire eno. Kati awo ndi mu kuloza ku tunnyo, oba olina okuloza ku munnyo, ekyo nkikubuulira. Sinakintu osobola n'okulya kaffi n'olaba nti ennyama eyidde. Kiki ekibuzeemu, okitegeera. Kiba bwe kitu bwe kirina okuba. Olina okuloza, byonna nina bibalaga. Olina okuloza akanyama k'ofumba, olina okuloza ku munnyo, okitegeera, olabe nti kituufu kakatungulu kayingidde munda, kagaliki kayingidde. Kati awo we ziri ziyidde. Kati olaba nti ziyidde ng'onaatera oziggyako. Kati awo leeta omuddo, ogwo omuddo gw'olabye tuguyita kotimiiru, ffe tuguyita. Omuyinza okuba mulina engeri gye muguyitamu erinnya eddala, ffe tuguyita kotimiiru. Kati guleete nga bw'obulaaso obwozeeko bulungi nnyo, ggyako obuntu nga 3 obukoola, omale obusuulemu bw'otyo. Kati oyo kotimiiru ateekamu akawuuwo akalungi mu nnyama omwo bulungi. Ate n'ekirala, ebintu ebisinga ddagala biba ddagala. Jjukira tugisiise ne kaabutto, kati olina okussaamu ebintu ebisobola okutta butto oyo wegaba n'atakubeera mubi nnyo ng'obumulidde munda. Ekirala mbadde mbagambamu abatalya nnyama, buli w'ofumba ennyama bw'otyo n'oteekamu ebirungo ebiwerako, kati kiba kiyamba okutta ekiso ekyo eky'ennyama. Wegamba ennyama n'ebeera ng'ewunya akawoowo kw'otaddemu obuteesi. Ekyo kikulu nnyo mu abaana abatalya nnyama. Era bw'ofumba bw'otyo ddya buli, ojja kulaba nga tegenda kukuba birogo, tegenda kusesemya, tegenda kusinduukiriza mmiima, olw'ensonga nti kiri ekisu ekikuleetera okufuna ebintu ntuwe bityo kiba kifudde. Kibeera kifudde bulungi nnyo. Era abaana bangi nze bendaba nga bagamba tetulya nnyama, nengezaako bbawa byembeera nfumbye bwe bityo ne bagirya ne batafuna buzibu bwonna. Bwe kityo bwe kiri. Kati bw'omala bikkako, kati bw'obikkako waamuko ku ddakiika nga 2 etokote, ambiyingiremu bulungi nnyo buli kimu ky'otaddemu. Kayinza kasupu awo nkulaga nga ntadde ku ssowaani. Kasupu ndowooza okalaba, kagamba kaba kakutte bulungi nnyo. Omwami omuwa akava ng'alabira ddala nti kituufu zino nva. Okitegedde bulungi nnyo gwe omukyala. Bino mbiraga nnyo, nja kibabuulira, mbiraga nnyo mmwe abakyala nga ekintu kikusumbuwa okufumba kirungi nnyo. N'olaba ekintu ng'ekyo n'okiyiga, okitegedde bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kyetaaga. Kati nkulaze engeri gy'osobola okufumbamu ennyama nejja bulungi nnyo ate n'ebeera nga mpoomu mu nfumba bw'etyo gye nkulaze. Gwe omukozi nawe omukyala nkusaba opulenga ebintu ng'ebyo obirabe, kijja kuba kirungi nnyo. Kasupu ndowooza okalaba kagumu bulungi nnyo, ky'oba olaba nti nfaayo okulaba nga njogereramu. Nandibadde nteekayo buteesi ne nteekamu kayimba ne mbateerayo ne mulaba vidiyo. Naye njagala mbabuulire kiki ekyo kye ndina obbabuulira. Mukitegedde bulungi nnyo. Mbaagala nnyo.
nnyo mwabali ku channel eno eyitibwa LN256. Kuliko bya kufumba byo nga bw'olaba okitegedde bulungi nnyo ndowooza. Okulabika supu, ennyama ewedde, tufumbye ennyama mu mufumba bw'etyo nga bw'olabye. Baagala nnyo, mweraba.